Erinnya bampita Kaneo Ian Steven nvira Ntunda sub county Munakifuma county mu district ye Mukono. Mbadde nzize okwesimbawo kubwa LC5 kansala ku Mukono district. Najjeyo empapula zino nagende waffe ku Gombolola Electoral Commission we Gombolola ne musaba mpe empapula zino naye olw'ensonga nti benesimbyewo nabo omu kuyiye muganda we ate omulala mukoddomi wange weenaalemu ate nga n'Electoral Commission oyo weenaalemu kati awo nambuzabuza ngwe batwale obudde kati olunaku lwajjo namutuukiridde ne mugamba munnaye empapula njagala empapula kwesimbawo nga tambulira kituufu nti oba empapula genda ozijje wano oba ozijje wali kati bwe natuuseeyo nansaba ssente transport bwe muwe empapula oyo Electoral Commission mukulu Luswabi owegombolola Electoral Commission wegombolola ne muwa ssente transport andeetere empapula paka bwe baŋŋambye nti oyo muyaaye tagenda kuwa mpapula genda onoonya amagezi ge weefuniramu empapula ezo era nenzija ku district e Mukono ne bandagirira wano ku Electoral Commission bwe nazze ku makya neefuna empapula zino ne ngenda nnoonya emikono gino gye mulaba gino emikono gye mulaba gino okugifuna nagyo tegibadde jangu gino emikono bwe maze ogifuna nga wakyali akakwakuliza akalala ak'omulamuzi okunsayiningirako kati bwe ntuuse engulu okunoonya omulamuzi nenfuna bulooka eyeeyita looya antwalewo omulamuzi kumbe naye bulooka olutuuse eyo ate nansaba ssente mu buli sitampu ayagalamu $5,000 buli sitampu gyakoonako okusayininga wa mirundi 3 nansaba $5,000 nga buli lupapula lumu bwe luti kuba ziri kopi 3 nga buli lupapula lumu bwe luti lugwera $5,000 kati neŋŋamba kanzirewe najja empapula ndabe nga nfuna solution niye olw'okuba nti empapula nazifunye reeti mbadde nzunga mu kunoonya mikono ne baŋŋamba obudde buweddeyo. Mwami Luswabi kyakoze ansindikidde PLN namba kwe mba nsasulira PLN namba ngenza okuteekamu gundi kodi nga nayo tezigenda sente nga tezigenda olutuusa ne baŋŋamba obudde buweddeyo nsaleke nindeko ekisanja ekirala era kino ŋŋamba abalonzi bange bonna abadde bampagira Entunda Kyabazaala Mukono district nti temuggwamu maanyi olwaleero biganye obudde bundiridde empinga naye ekisanja ekiddako kubanga abo bonna abeesimbyewo badde ngenda okwesimbawo nabo bonna bakoddomi bange kubanga Nkolo owa Nuupu mukoddomi wange amannya ge ye Nkolo manyiko limu lya Nkolo omulala Okechirigani oyo weenaalemu n'omulala eyabadde azze nga ali ku kaadi ya Nuupu ne bagimuggyako ye Okoth naye bagimuggyeko ne bagiddiza Nkolo yabadde ye incumbent yalina kaadi eyo naye mbagumya abawagizi bange bonna ab'Ekyabazaala Ntunda Namayuba Kikoma temuggwamu maanyi nti ekisanja ekiddako we mbalindidde kubanga olw'ensonga lwaki ekinzesa okwesimbawo kuba ndi engineer mulamba ndi civil engineer nkola enguudo buli kimu badde nkikola era n'omugga we gwabo mu Kamwanda banasitukiramu Bankolo bajja kwekubya bifaananyi ku mwala ku mugga balage nti no baki bakozi naye ssente ze baasayinyenga okukola omwala ogwo nagenda ku district ne mbasaba ssente nze nga engineer nabalirira $5,000,000 okukola waawo naye ne baŋŋamba nkole akawumbi kamu mu $5,000,000 ne bagasijja kikola eri waffe ebanguzi sobola kwonoona linnya lyange ng'omwana w'oku kyalo ate bakeere enkya bagende nti nalidde ssente bwe nagaana contract bagiwa muyindi sokoleke ekifaananyi kyobadde okifunye ekifaananyi nkirina era nzize nakiwa ekifaananyi kyange kyembadde nzize nakyo ekino kyembadde nzize nakyo kino kyekifaananyi kyange kyembadde nzize okunominatinga kibeere mu fayiro yange bankoze bubi nnyo olw'obudde n'ekirala nsaba gavumenti wewa batuwa nomination papers batuwe guidelines we tusobola okusanga requirement zino ng'omulamuzi wa oath nti asobola kusangibwa wano batuteerengako oba n'abalamuzi kubanga bonna bakozi ba gavumenti batuteerengawo enkola ennyangu n'ekirala nsaba Electoral Commission y'e Mukono ekyuseemu ku Mwami Luswabi
Mwami Luswabi Biridadi atwala Electoral Commission y'Entunda olw'ensonga nti ebintu eng'egyabikola si birambulukufu ayagaliza babe ate Electoral Commission olina okubeera ng'oli neutral ono bw'ajja mu serving nga bwazze so saate kumala musawayo kyojja mu biro kati nga bwe yansabye sente mbwe za transport anonere form sente nazimuwadde namuwadde sente aleeta Electoral Commission naye olwo kyakoze ekinene nnyo kumpa PLN namba eno ku transport gwe namuwadde ansindikidde PLN namba eno nti kwemba nteeka sente namuwadde transport wa mutwalo ogwa transport naye kyakoze kunsindikira PLN namba obaddeko mu kibiina kyo sirina kibiina kyonna kyenzigiddemu ndi wannamunigina era akabonero kaye ke mbadde ngenda okukozesa gubadde mupiira ke kabonero kano ke mbadde nnonze era abalonzi bange bonna baŋŋambye tulonda akabonero k'omupiira kano ke kabonero ke mbadde ngenda okukozesa nganze omulonzi waabwe lwaki mupiira kubanga omupiira gugatta oba oli wa kibiina ki naye wabaawo omupiira teri agamba nze wanupu sijja kugenda ku mupiira oba NRM kyova olaba nze sirina kibiina badde nze n'akabonero ka mupiira kugatta bonna abo aba NRM aba nupu aba FDC aba DPP bonna mbadde mbagattidde wamu benesimbyewo nabo babadde bakodomi bange kubanga bonna nabo wabanyinaze naye enkola gye bakolamu emirimu tebadde nnuŋŋamu kyovola mbadde neesituddeyo nga nze mukodomi waabwe nzije mbajje mu kifo ekyo kubanga bwe naba mwanyinaze tekyategeeza nti nno bakole emirimu gadibenga lye njagala baweereza abantu bakulabe nga tebatosaanira ndowooza ekifo ekyobutasaanira ekyo tebakyentiro sisaanira kubanga si be basalawo naye abalonze nze nandibadde sijja kuba ndi inginiya nina omulimu gwange neekozesa ni civil engineer naye olw'ensonga nti service delivery eziri ku kitundu kyaffe ntono wano gavumenti yaleeta amasanyalaze amasanyalaze ga gavumenti ge bawa World Bank yasasula sente babunyisa amasanyalaze mu byalo naye mukono wano Ntunda ano Kinyana Mpindi ne mukono naye tubeera tutuyanga n'essaawa zino omusolo oguva Entunda muyitirivu nnyo naye nga ebyalo tebirina masanyalaze bakozesa mafuta abamu bali ku busola naye nga amasanyalaze tekyetaagisa generator gundi transformer 2 okutuukayo ebyalo bitalina amasanyalaze kuviira ddala Walubira Namayuba Kikoma Kateete Bulyanti Kyevunze yonna amasanyalaze tebalina amasanyalaze gakomano kyabazaala mu katawuni n'omulongooti gwe nnyini ogwa network bakaguleeta olw'okuba nti tugusase ne twegayirira aba kampuni z'amasimu batuwa omulongooti network tezikwata naye nga omusolo oguvayo ebikajjoze bye batemayo ebigende wasali musale eri egundi wano wasali musale wano eruweero bye bayisawo ebigende ekawolo byonna omusolo oguva n'emmere ennyini eva omwo kyabazaala eriisa abantu b'ennagojje abantu b'ekawolo yonna emmere eva waffe mu Ntunda banyinaze kyembakuutira munnaye bagamba awali abaagalana tosaayo kikyo mbaagaliza obufumbo obulungi naye ku bino bibadde byabufuzi ebyamaka biba byamaka naye bino bibadde byabufuzi kukolera abantu buweereza kukolera abantu kyembadde njagala enkuba nga nzija enkuba emirundi 3 nga bwe neggama nakyo kyongedde kukunkeereyesa nga bwe neggama enkuba naye ebadde kimu bataasize tebakuba nkuba badde tebajja kumpona naye mbalinze ekisanja ekiddako abakalulu mbadde nkawuuse buve ekyo kiraba n'ayonka n'oba okubira abantu omu mulokole naye omulala simanyi jangu kisoboka 0752 41 16 84 Ani inginian Engineer Kaneo
KANEWO Ian Steven IAN Steven. Abalonzi bange bambi temugwamu maanyi. Abalonzi munsubiddwa nnyo nange mbasaliddwa nnyo era obwedda mundaba muŋŋamba mumpagira mugamba muganda waffe genda ke kaseera tukusabira buwanguzi tukusabira mikisa naye munnange kiganye olwaleero kiganye singa obeerawo chance yonna Government Electoral Commission neewaayo edda kweyadde bbiri bweziti wakyaliwo ebifo ebyenjawulo okuli obwa ssentebe w'ekyalo ssentebe w'ekyalo engeri gyendi engineer mbaleze ku ntunda sub county teri masanyalaze tetulina paka namukupa eri bulengeza mu kibira yonna teri masanyalaze otuukayo abantu okufumba kwennyini nakwo buzibu enku tezirabika tuli wakati mu kitoogo tuli mu kizinga n'amazzi gennyini buli omu ajjayo balimbalimba abantu bana ba LC3 ab'entunda tugenda kusima amazzi nenga amazzi nga engineer amazzi okusima oluzi wansi mu ttaka tezisobola kusaplayinga gombolola kyetaaga amazzi baleete pampu tugasike mu ssezibwa tukole refinery twitinga amazzi ago tugateeke mu tanka gasaplayinga egombolola nga Kayunga bwe yakola kubanga nayo yali egajja ku kitoogo niye olwakuba nti bayinjiniya baakola omulimu omulungi ne bafuna amazzi kati disitulikiti ya Kayunga terakinga amazzi naye ffe tubeera tutya mu Mukono disitulikiti ng'ate n'okutuukayo obutuuzi twali tumala kuyita mu Kayunga ate mu disitulikiti eddala okutuukayo waffe kati eryato tetukyali linnya bakolawo wano omugga ogusuula emayangayanga kuba erikusuula emayangayanga esalabu ne ligwa mu nkoko awo twakolawo kubanga era oluguudo ekifo kyembadde neewulira kibadde kya kansala ero si 5 kyembadde neewulira anti emirimu gyegimu naye olw'ensonga ti ssentebe ow'eggombolola essente ze bamuwa ziva ku disitulikiti nzize na bodaboda nzize nanvuga ne gwegamba oyanvuga yabadde agenda okusekendinga ne nomination omulala omu gwe mbadde nze bantu babiri basigadde wabweru wali maama abaana nkimanyi obadde weesunga olaba omwami wo ng'akutuusa mu nsi ensuubize naye tekisobose naye guma si enkomerero ekisanja ekiddako ngenda kwetegeka bulungi nzije nga mmaliridde ne bajja ne babasolozamu ssente bagenda ne bakomawo ne bagenda babalimba bulungi naeta masanyalaze tugende ekibadde kirungi Baluwa tebabanga bakulesa ate abayi musoke mulindeko wano muliddawo tugenda kuddayo ate kati niwetufa ku kade eri kyetukyazona soke mujje mufuna interview z'abano babimanyi bakulesa ate bakulesa kati oli luddawo kati entunda otugenda tukasanga meka entunda kuba kati okuva wano bwe mba ntambulire ku bodaboda enda kuvugirawo esaawa emu enkuba tekuyongera okukuba enkuba era simanyi kubanga bwenatusanga era eyinza otukuba naye tujja kweggama bano oluguudo lwennyininyini si lwe luli awo lulungi tugende mu banno wali naye babadde basigadde mabega wala kabadde bakitegedde badde bakitegedde nti naye abakoddomi abo balimba abakoddomi balimba muganda wa bagende bali enko empanga yaabwe bagende bali empanga yaabwe uluno omu ankubidde nako nanzija era alabika bakoddomi bankwe
Baraka bakusoose mu ssabo. Alabika agenze ku ndagu. Kubanga enkwata sosobola kutonnya emirundi esatu nga tweggama bweggama. Bwesirikamu bwe tweggama. Ne baba ne tugende. Wadde empewo tugiwulira. Enkuba netonnya emirundi esatu. Sisirabangako kino. Era enkuba etonnya emirundi esatu nga bwe tweggama. Nga bwe tweggama. Oba bakodomi bo bwe bakuloze. Zijja kuwayiza nnyo ddogo. Kale owabifu ebinenze nsikiririza mu ddogo. Wallahi ab'entunda eyo balogo. Nsikiririza mu ddogo. Entunda yo balogo. Kyalo kyo abalogo kwe bali sijagana. Naye nze nga nze omuntu sikiriza mu ddogo kuba ndi musajja mulokole. Kati twagala kubadde bagenda okugira. Bewawa abakyala. Tebakunominatinze. Era tebasobola kunominatinga kuba bembadde nvuganya. Kati banyoka ogenda bajjayo oba? Ate munnange bino bya bufuzi ate sibireeta mu bya mukwano. Kubanga banyinaze beesalirawo. Nange nze yeesaliddewo okujja mu by'obufuzi. Kati abako bategeeze tobanyiigidde. Abakozi banyiigidde era sibalinaako buzibu. Era mbaagaliza mirembe anaayitamu y'anaayitamu. Naye mbakuutira bakolere abantu. Bakolere abantu. Lwaki toddira manifesto yo? Kale bayo bandabira. Tukulinze ku mulundi oguddako. Esebo. After hours, Natali ready. Forms zibadde ziri incomplete. Tasudde the Twitter nomination fees. So he was not an aspirant who was ready for nomination. Era akomye ku verification. Mwami Maka twagala okumanya muddako nomination ziki era